ku Export TV olunaku olwaleero puroguramu ya njawulo nnyo naye twagala okkalire oyige buuza wasikatidde ogenda tegeera embala emyezi gy'otambuliramu mukwano ogitegeera kati ffene waffe mu Luganda tuli mu kafuumula mpawu atandika nga lumu then mu Luzungu April kakati ate Musumba alina version endala gy'aleese era gw'omulokole bingi by'otambuliramu naye nga tomanyi nti ne gino emyezi komera yosobola okufuluma ng'oyita mu myezi so okifulaba olaba chalkboard bagita te whiteboard tuli beyukwe twatwalanga amalagala nosiiga black so Musumba nsanyusa okukulaba kale taata Yesu yeebazibwe amiina Mukama yeebazibwe balamusizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo twale tugirya mu version endala ya standing up gambi era tetugenda lwawo so kati gwako okuyiga notinga mangu Musumba ffenno tutandise omwezi ogwokuna ewaffe netuguyita kafuumula mpawu enswa empawu ozimanyi empawu bazikwata kiro misana empawu zizayo misana kati obuza aba abimanyi abe stable abe nabanyumiza ne story n'essabo nga balooza bya bulimba olaba okimanyi Musumba abantu b'e Kampala banoonya emizimu banyooma emizimu balowooza bya bulimba they don't have that experience kati abe tosobola kumubuuza mpawu tabimanyi ninga guno omwezi gwe tuli mu Luganda ffe tuguyita kafuumula mpawu ogwokuna omubuukamu enswa z'empawu kati Musumba tuli wuwo kati mwezi ki guno ewuwo guno omwezi mu Luzungu baguyita guyina n'amannya nno nga 3 mu Luzungu wetusoose era ate kubanga jjukira kati ffe guno omwezi baguyita Nisan kati ate olwo si Luzungu faaba Oluzungu wamba mu Luzungu tetumanyi April tumanyi April ate kati olwo kati kati oli mu Luzungu naye ng'oyogeredde kalenda y'Abaroma kati ate ziri mmeka gye bayita Grigore kalenda kalenda tulina mmeka kalenda tulina anti kalenda zize zibaawo nnyingi tulina Grigore kalenda Luna kalenda tulina Jewish kalenda ezo zonna ffe gye tusinga otambulira kati wano efuga wano waffe bagita Grigore kalenda lwaki Grigore lwaki bagita y'Abaroma nti okuva mu papa oli Grigore papa Grigore awo kwendi akalenda gye tutambulira initiating ba mulembe gwe kati eno yaki eno ya Bayibuli kalenda y'Abayudaaya Bayibuli na kalenda era mu Bayibuli ffe tuba mu birala ffe tuba tuli mu April nga yeyo soma birala era ebituuka muli eri naffe bye byennyini ffe tuba mu birala kiringa kati tutambula naye nga tugamba tugenda Kampala naye nga ate waliwo akutte Kosovo kuba kati abantu tebamanyi Kosovo kati Musumba tugeze tutandise eno video simanyi mwezi gwonna agirabiramu naye leero lumu ogwokuna leero 3 asatu mu lumu tuyingira lumu ogwokusatu kati ewammwe kati leero mu Bayibuli kati leero 3 mu lumu kyokka ate mu Bayibuli so kati leero 3 mu lumu naye nga olwaleero ate 14 14 then who is fooling you kati kwali atulaba ku Sande zaali 12 ku Mali zabadde 13 leero 14 olwokubiri ffe tubala nti leero 3 mu lumu story tukikoze nga 3 mu lumu ogwokusatu 2026 gw'otugambye olwaleero 14 Nisan gwe mwezi oba Abibu gano mannya g'abantu Abibu ate kati gonna atagamba Abiba kingambye Abibu omulenzi yaba Habibu lya Kisiraamu kati so olwaleero 14 ate namba 14 nate ina na amakulu wano omuntu wano nga yasabiddewo wano kineno kitegeeza salvation and deliverance wano wali wano okusumulwa wano tukumanyi ku lunaku lwaleero n'okwata spiritual realm eyo salvation and deliverance n'osabira muno olunaku hati namba 14 etegeeza salvation and deliverance mpulira olwaleero 14 enkya 15 mwezi gwe gumu gwe tegukyuka omwezi gujja kyuka guyina otambula ne gumala ennaku 3 mu lumu tubali maaso tubali bani bali maaso wabbe tuli mu 14 kati waneno ffe tuli mu gwakuna nebo batandika mwaka guno gwe mwezi ogusooka mu Bayibuli
kati bayibuli etandise omwaka etandise omwaka gwayo kati ono ye January waffe ye January wa Bebrania w'Abaroma Nisan era gwe guno omwezi abaana ba Isirayiri bwe bava e Misiri era bayibuli egwogerako mu Numbers 12 oba bayibuli ndi kumpi wano kanoonye Numbers kwe kubala okubala 12 okubala yiko wapi ida bayibuli okubala ansembeze kumpi okubala 12 kutandikirawo awo Miriam ne Aaron ne bogera kuva okuva 12 kuva 12 ndoza Exodus Mukama n'abagamba Musa ne Aaron mu nsi ey'e Misiri ng'ayogera nti omwezi guno gulibabeerera ogw'olubereberye mu myezi gulibabeerera omwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka omwezi ogw'olubereberye mu myezi ogw'olubereberye mu mwaka ebintu bya bayibuli bino abantu bagamba birimu olukolosofaali kati bado bategeera bata nti buno obudde bwennyini bwe budde Abayisirayiri bwe baaviiramu e Misiri andi kati ekikulu kati obuzi bwe tulina waliwo kalenda y'abagundi gyeri naye omuntu kanjirage gwe kuba salese soft copy ogiraba olwalero mmeka olwalero waliwo kalenda y'aba wagula tontabula kalenda yo gisigaze kuba kakati yino wano ogiraba ndoza kati enebeera yakula bwete bagikola nga erimu setting bweti ebeera bweti ekalenda ekalenda ebeerako kati nga wano ebeerako ez'Abaroma n'ebeerako wansi wano ez'Abaebrania newateeka wano akagamba wano Nisan era omuntu nga yagenze agifuna ku Google kweri nteekamu ki nd'omani kalenda teekamu printable Jewish calendar 2026 templates ebintu bino mu nsi gyebiri akuba omuntu buli muntu ye limitinga wanaakoma omuntu asobola okugamba nze nja koma mu bulokole bwange nze nkomye wano ngende n'abagenda nze wano okukoma okutegera kwange wekukomye era eyo printable ojja kugiprintinga eba eprintingibwa okirabye kati so eyo gyeri kati so muguno omwezi abaana ba Isirayiri bwe bafuluma Misiri kati ate nnowulira nga 2 ogwokuna kandi kasoke nkikulagire ogwa Grigore kati ate eri kwibulu kalenda kuki ku yaba Jewish olwalero lumu lero luba lumu lero 3 lero lumu gundi eraga lumu olwalero brother Abemeka olwalero twavuddeyo dde wammwe ku kalenda yammwe mmwe 3 enkya lumu lero 3 kati nga 2 zigenda kuba ddi sirwakuna enkya lumu nga 2 zigenda kubeera enkya gye baakazaako Fool's Day etali mu Bayibuli era omwana w'omulokole yenna teyali gyekutteko tebakkirizibwa kati wano nga mbasoose kubalagira wano muguno omwezi wano abaana ba Isirayiri be bafuluma okuva e Misiri kati wano zigenda kuba 15 ku kalenda yaffe eno namba 15 etegeeza rest Mukama Katonda abaana ba Isirayiri kinoonyerezeeko awo ogenda kulaba bagenda kuteekako bwe bati Nisan stroke gwe teekamu awo when in which month did the Israelites came out of okimanyi n'omwaka bo bali mulala omwaka bali mu mwaka gwa 5 7 8 6 sikyo bangambye leero 13 ekyo omwaka ki 1586 1586 ekitegeeza nga 2 mwe wamwe ebeera 16 15 enkya 15 then yeno ye Fool's Day Fool's Day enkya sorry Fool's Day enkya 15 16 zijja kuba 2 ne waffe. 2 zijja kuba 2 wane eno wano 15 16 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
gwe noonyereza wanene wano olabe bwe batakuteera buno buddeeti buno nti in which month did the children of Israel come out of Egypt olabe kyokka eno kalenda kweri bagiraga kweri naye anti kati kankubuli nkulaze nti mu bulokole gwayo eri mitinga w'olina okukoma mu kutegeera gwe yeesalako kati kyenjagala kati okulaga abaana ba Mukama nti nga bbiri wano ku lwokuna olwo luggi olufulumya abaana ba Isirayiri okuvaawa mu Misiri. Kitegeeza omuntu yenna kati ffe tetukyali mu Misiri mu bufuge bwa Falaawo buli obuliwo naye jjukira Falaawo mu ndaganikadde yali akiikirira Sitaani. Kati tuli mu bufuge bwa Sitaani ng'atufugira we tuli. Akufugira mu bwenzi, mu bwamalaaya, mu butasasulwa, mu bubbi, mu kunyagibwa, mu butafumbirwa. Kati wano nawe olina nawe okuwaguliza. Eriyo ebihappeninga spiritually. Waliwo ebihappeninga wano wofune spiritual independence. Andi kati Isirayiri tekyaliwo yeffe. Kati ffe tuli Baganda. Yeffe Abayisirayiri abaliwo. Era Bayibuli etuyita Jews. Okitegedde? Etuyita crafted Jews. We were crafted to craft okwata nga gundi omuyembe omuyembe gwa sejjembe n'ogutemako ettabi n'oleeta kagogwa n'omukwasaako abasoma biology done n'ogatta kye bayita grafting n'ogatta kati twafuuka Bayudaaya mawanga magatte naye nga twafuuka baki Bayudaaya. Kati Bayibuli etwogerako bwetyo. Kati nkugambye wano nga ffe tuli wano ogenda kusanga wano nga ffe ennaku ziri meka ziri nga lumu ate ffe tugenda kubeera wa nga wano nga bali wano ffe tugenda kubeera mu nnaku za mwezi zino tujja kubeera mu April nga 2 ekalenda yaffe gye twakula tumanyi nga tuli wano era nga bwe lunaku abaana ba Isirayiri bwe baafuluma e Misiri. Kati wano omuntu singa akiyingiramu n'alusibiramu n'alusabiramu Mukama abaako kyamufulumya. Wano waliwo essala abantu bangi aloota ali waka abantu bangi aloota ali waabwe. Kati bino bye tusomesa omuntu n'agamba nti ebyo ffe tetubitegeera eyo ensomesa yabwe nkadde batugasse naye ng'ate eno y'ensomesa esumulula omuntu. Abantu baagala nnyo ndagula naye banaakulagula nga totegedde buziba bwa kino. Olina otegeera ennaku. Ate nno wulira nno naakasesa. Ekyo kigenda kubaawo nga tuli mu full moon. Hati kati tugeze ku moon phases. Ekyo kigenda kubaawo nga tuli mu full ki? Guno omwezi. Full moon. Kubanga kati enteeka y'emyezi eri bweti. Tutandika na new moon. Bana wootategedde. New moon. Ogenda buuza mu comment section. New moon yonna ebeera black. New moon mwezi guboneka ne wabaawo first quarter ebeera bweti ne wabeerawo full moon eno full moon eyo full ki full moon ne wabaawo last quarter ebeera 3 out of 4 eno gye bayita omwezi gwa gabo omwezi gwa gabo. So omwezi gutandika bwe guti. Wano gubonese. Nekekutulamu nekafuuka. Nekekutulamu ogenda okulaba kati wano nga kitundu. Kalinga lyenvu. Naye nga singabo. Kabeera katundu. Then ne gujjula. Ne wabaawo kati wano gabo omwezi guba nga ngabo. Ne omanyi buli wamu nno wabaawo ekituukirawo. Spiritual. Spiritual. Nga n'abensi babirina. Naye ate era nako gyekali bw'ogenda ku internet osobola okumanya nti leero full moon kalenda yawo gyeri. Nti leero full moon ate enkya kati nti leero full moon kati nkulage wano ekyasimanyi ekyaki nandikulazeyo kimu. Leka nkulage ka kalenda ako manyi omuntu kati wakiri kandageko sodo naali wano. Abalala mujja kubyenoonyeza. Kamulage ye muleme kusoma nanga omuntu ayina engeri gyayogera ku bintu naye nga tebiriyo. Olaba kati wano new moon first quarter full moon third quarter kati nga meka
tugambe nga mmeka tuli waneno mu yene ya Gregory Gregory nga 2 2 ogwokuna nga 2 ogwokuna yino full moon ejja kubaayo ssaawa 8 ne dakika 12 ez'emisana kati gwe bw'ogwesooka bw'obwesooka ababi kuba baababi bo bakimanyi era bajja golokoka basabe kiki bayinza okukolera awo wano weegendereze nnyo wano bwe tutuuka mu full moon abantu balunduga kawuula agolokera wano naye okulunduka kwambwa musumba kati nkugambe ki abantu balunduga wano babeera n'omuliro era waliwo olunyiri luli mu bayibuli omukazi yakubira omusajja n'amugamba nti jangu omwami wange yagenze ku kyeyo jangu tutule ffenna mu kitanda kya kanyiri kali mu bayibuli full moon gwamweyitira omukazi yakweyitira kyolaba abasamize mu full moon bwepaaka mbu bagaba embuto mu masabo musumba ebintu ebyaddala era kyobalaba abantu bonna abafuna embuto abakazi bateega nnyo wano abakazi ate babimanyi okutusinga bateegera nnyo wano era ne bwoba wakudda ng'oli safaari akulindira wa nedda sirimba kubanga okufuna olubuto it is something which is biological. Yeah. It happens tetujja kiga nti ne spiritual whatever wabeerawo exchange of whatever ne baforming anti waliwo kye bayita kati okirireetinga ote ne ku spiritual realm weekiri kireetinga kale kansikunkusigire mu katono mu biology waliwo kye bayita gundi manyi olaba nabaana yakula bweti nabaana yakula bweti eno wabayo amagi naye n'amagi kati waliwo kati jjukira omuntu eno ye nabaana ye nabaana despite of the vagina what uterus omwana wakulira kati ganeno magi gaba mangi nnyo ganeno magi g'omukazi anti abeera n'ebikono 2 ekye bayita enseke kati zineno zino zegundi enseke nti waliwo omuntu nga omusajja ng'aweereza ebibye waliwo bwe bitambula ne bikoowa ng'amagi gali wala naye kati wano facility bweba waggulu eggi lisemberamuko ono omusajja agenda okuweereza ebibye nga ggi lyasembeddewa madama factors as influencing ejiri neno okujja ziri biological byetulaba oba alidde emmere bweti oba like menstruation period ntisimai kati ejiri kuze lifudde ligenda yiika mala nini nti it happens biologically not anti kati omusawo kati singa musawo nikajja wano nze explanation yange gye ngenda okugattirako ajja gikuba kuba ye ajja kunywa biologically nti ejiri tambulira mu step nti waya akava mu nsonga liba likyalito liri na wala kubanga lino okujjukira omuntu ogenda mu nsonga ejino liba lyamiisinze ne liyiika ne likuba ebisenge bino kuba omuntu bw'asooka abeera bw'ati ogulaba omusaayi ogwo bibeera bite ebisenge bibeera babizimbye nga byetegekera mwana kati ejji bwe lijja li unfertilized likuba ebisenge bino ne biyiika ekiseera kiggwako liri nga tafunye bya musajja byaweereza awo nolikulaba ng'agenzi kye bayita bitya bleeding. That is biological. Yes. Ne kati ate tuzza wano. Kati wano waliwo kyoba manya nti kino eno kanki kugambe spiritual world yefuga physical world ne mu byomubiri. Tuli mu science friction. Dani sije tuli wama. Ate no siri ku filimu ya Robocop. Fe tuli ku science friction. DJ Junior singo butegeera kati gwena. So kati waneno wano kyenkulaze kyekyo wano. Bazuko musumango ngamba lwo kibangamba nti buli kintu ekiri ku nsi kiri spiritual. Yes. Kifugibwa. Nti waliwo omwoyo ogukimamidde mmanju. Kifugibwa. Fe lwakuba fe tulowooza nti okuzaala kuli biological two people. Naye kulimuko n'amaanyi g'amaanyi. So tugezese gwe babaye ababaza enkya nga 2. Iyi wano. Tozanyirangawo wano. Kyolaba n'abasamize mu masabo beebaka nnyo ku bakazi nga wano mu mwezi guboneka. Era abantu abeesamasamiza ng'olaba vidiyo eno weewale nnyo mu ssabo nga mwezi guboneka. Omusamize bw'ayagala okwambulula. Yo mwezi ogubaire n'ekintu tukijjewo. Ng'omwezi eno process eno from here up to here. Ebaawo buli mwezi. Buli month. Every month. It happens every month. The process yentambula omwezi gujja ne gubeerako wano ne gubeerako wano.
kyokka abapumbavu ekyo kirabikamu emirundi 4 mu mwezi kino kyekino kyokka abapumbavu kino kyo kiri bwe kityo ennaku zaakyo bwe zito kyokka abapumbavu ne bakulaga nti eriyo emyezi egyasatu mu ogumu ne bakulaga egyasatu n'egya 28 oba 29 era sitiru 29 ne kino process eggwayo bulungi nnyo eggwayo kisa nabo tuwayo credit musumba eggwayo nabo baabala ekintu kyabwe Abaroma tebaali basiru bwegendeze sitaani yenna ali mu nsi muno yagula okusima Abaroma asinga Abaroma baali basamize super era kyolaba obusamize bwabwe babuzimbamu eddiini bagenda nyiga yali awabula namwerabira ngondi waliwo omusomesa leero ne wabawaani waliwo yali kamukome Kabiito omukulu Kabiito era kati agenda kubuuza sabo kyeru busamize ekibwoyogeddeko kazi mwagala okulembeza obulokole so kati wano naye kati waliwo ate kesikonyeeko soda bakayita feezi esembayo ziri feezi 5 waliwo ke bayita feezi eno tebagimanyi abantu eno feezi esembayo bagiyita musuni eno yeti ya musuni bwe budde bwe tutuukamu nga tolaba mwezi ekiro n'emisana ojje wegendereze waliwo bw'ojja okutula waggulu awo nga tolaba mwezi gwe gwaka kiro ate nga n'emisana togulengerako eyo musuni total darkness wano ababi balogerawo nnyo bazikiriza ebyaffe wano babulaba waliwo darkness yesembayo musuni era yesooka awo nga tudda wano kati wano waliwo omwezi ne gutuka gukola gutya guboneka so buli wamu waliwo ebyokusabira kati sayika eno ejja bweti ogirabye buli wamu waliwo toyina kwebaka waliwo byolumbira wano nga mwezi guboneka okimanyi nti Dawudi okimanyi nti Sawulo yalumba Dawudi okumutta mu mwezi guboneka waliwo ebijjira wano kuba mwezi gwa kitundu waliwo ebijjira ngo mwezi gwa gabogabo no sorry nga full moon waliwo ebijjira ngo mwezi gwa gabogabo buli wamu ne musuni mbadde simusangako biro yoyo gyali nno kati tuli mu mwezi Nisaani omuntu buntu ki bw'alina okukoonako muno eno abayi bakozesa nnyo omwezi gwe bayita blue moon to cast spells genda ne bw'ogenda ku Google yo nobuuza what happens during blue moon this is where people cast spells bino bikolimu wano we babikasukira ekyo olina kikubira mu mwezi blue moon ebeera buludda weena ati blue moon waliwo omwezi bwe gutandika blue nga abolaba full moon guba gwa red okitegedde full moon gwonna guba kyala abantu bakosivingira mu nnyo guba gwa red bana olwokubiri mwegendereza abaana abasoma prevention is better than cure yes kati soda kati okimanyi nti mu guno omwezi Nisaani abantu mwe balina okuweera ebibereberye ebyabwe mu kanisa kuba gutandika jjukira ffe tetukkiriza mu Grigore calendar tukkiriza mu Jewish what ate bwe mperayo mu January w'abano is it not count wrong targeting kubanga singa nkulaga January wabeerayo singa nkubulira omwezi January wabeererayo oba okyali mu mwezi gwa 9 omwaka bagubulako emyezi emeka ekyo oba okyali mu mwezi gwa 9 kyokka gwe wooweereddeyo ki kiberebere omwaka gukyatambula baffe omwaka gwaffe mu Bayibuli guggwako nga mweno muli mwezi gwa 3 a half of this gwakaggwako ffe tutandise bupya ffe tuli mu gundi ekirala wanera omuntu alina okusabira n'obulamu obupya mu mwezi guno amagenda amapya mu mwezi guno obugabirizi obutaggwaawo unusual ate obutali bwa bulijjo tubusabira mu mwezi guno nkubulireyo kamu okimanyi nti Peetero mu Matayo 17:17 ojjukira bwe bajja nga babanja Yesu omusolo kyenkugambyeko wali Yesu n'agamba Peetero ti genda ovube ekyennyanja okikwate mu kamwa okiggyemu ssente Yesu yakikola mu mwezi guno
wano wali obugabirizi wano obutali bwa bulijjo wano mu mwezi gwe bayita Nisan. Omwezi Nisan kitegeeza wonders, not even miracles, wonders. Okategedde ako yeewuunyo. Ate wano ojjukira Yoswa bwe yayimiriza omwezi n'enjuba we wano waliwo by'osobola okukomya wano. Ate era gwe mwezi Yesu mwafiira ati n'azuukira. Okawulidde ako nako kaki ke nkulekeddeyo gwe mwezi era mwe tusabira abaana ababereberye era Kyembe twagala kuteeka Sande tetumusabire muguno omukulu ye Kyembe tomuyita Kyembe liwandiike kano nkakola mukisa ne banno this is for you saagala balala ero limu Pal Destiny Kyembe okay mulimu M Kyembe kuwangala tomuyita Kyembe kati wano we tulina okumusaba kubanga first born jukira soda bonna mu Bible sobola okutumamu nga yali first born nga yasucceedinga n'akubula totisaba abe jangu owulire bino totisaba first born Muzumba tewali first born mu Bible yasucceedinga babbye kwabo obusika babbye webale nnyo angalabayo waliwo gundi Manase ne Efraimu ne gundi bwe yatuuka okuwa omukisa omukono guno mu kifo ky'oguwa first born yakola ati yani ono yasiba munne gwe basiba akaliba k'ebyoya ku mukono ati Yakobo ne Esau tewali first born mu Bible ya succeedinga tukisazaamu anti kali kyobulaba tubasabira tubasabira ba first born because they go through a lot. Kati wano mu mwezi guno mwe tusabira ba first born era omugezigezi abasigala n'ensigo ku lwa first born we wano Kyembe so okalabyako ate mwe tuwe ebibereberye kubanga lwaki Isaya 9:6 the government is on the shoulders of the what of Christ. So Yesu asobola nnyo ate era wano omuntu bw'aba teyegendereza wano kimanyi nti abakazi mu mwezi guno bw'aba nga tasabye nnyo mudizi munu phases nga tazitunulidde nnyo mulimu abakazi ng'ekkubo lyabwe liziba kikyotegeeza bwe bagenda mu nsonga z'ekikulu bagenda okutuukawo nga wali sealed. Nsumba nedda ate kati ogaana ki guseka gye obudde toseka ebyekisirotse se n'ekigero wanise Nsumba hawu bamala kumutuga wano ekkubo ne litta ne Muzumba sikulimba gwano lwakuba abantu tebagala kuwandika mu comment section kale esimu yange eri 07556 if it has ever happened 07526929698 waliwo abantu nga bakiyiseemu tetujja kwogera linnya naye waliwo abantu nga bakiyiseemu nga basooka bakumala mutuga ekkubo liziba oba batebeeteeseteese ne baba teweeteeseese liziba terisobola kuziba naye wali abeera mubi mulimu abantu ng'ekkubo liziba kati ate kati okimanyi nti era wano mulimu n'abantu ng'afuka ku buliri kasa butuuka mu zo different moon phases ng'afuka ku buliri bwetuuka nga full moon ng'afuka bemanyi bansimbu inensi webale nnyo ate Musumba Kabakuku buli bwetuuka bweti ensimbu zimu waawo wakanisa emu wano mu Gundi mu Uganda ye Kabakuku eri amanya ge tutalina kujja eri amanya ge tuba twerekereza abakugu kati ekirala abantu wano mu moon phases zino waliwo abantu abamu watuuka ng'ebyoto ebikyuku gwe okulaba waliwo otuuka n'olota nnyo ng'odda gye wasomera odda mu kyalo olota oli mu uniform wasomera otambuza bigere nakusoma ebyoto nga sibitegera kyokka nsiiba waliwo ky'olina okulumba waliwo atudde ku kyoto kubanga ebyoto abakuma ebyoto tebamala gakuma alinda wano n'alinda wano n'alinda wano era abantu abaliranye essabo bakimanyi embuto ezivuga buli kiseera ku ssabo tebamala gakuba baswama kyola kati omuntu yandibadde amanya buno naaba ng'atambulira ne gundi kalenda eno agamba di moon phase bweti n'abeesooka agenda okujja ngakuba ku lwazi kati ffe waffe basamira naye wulira kati baateesa mu kyama ti buli aba n'asamira nneme kumanya kubanga nti bwe mmanya mbikyankalanya
kati gwobabaliza wano mbatambuliza wano era muganda waffe omukulu bamuyita Kabugo munyiivu nnyo wali olusi bwe musana n'agamba naye gwe ebintu byamu ebyekirokole ebyo otukyankalanya wano gwe toddaga kunoonya leero batudde wani tewetaaga kugenda namu kkanisa kukola ne bw'otulawo bw'obeesooka kubanga bonawo wano kubanga labayo soda kankusomere kano akanyiri kamu nsomera kano Zabbuli 14:19 ndowooza ne bw'ensembya yaako abantu bagayalira muntu phases simanyi kano Dani alabika akamanyi Dani omunoonyereza nnyo soda okimanyi nti leka nkugambe kino okimanyi nti abantu bagayalira entambula y'omwezi gwe abantu bali kusaaga okimanyi nti enjuba yeetololwa nsi n'ebitonde ebisigadde byetolola ki njuba naye okimanyi nti omwezi ate gwo gwetolola nsi okimanyi era okimanyi nti omwezi gwe gufuga seasons gufuga ebiro soma gwowulire tubadde mu Zabbuli 14:19 Zabbuli 14:19 yeterekerawo omwezi ebiro yeteekerawo omwezi ebiro omwezi ku lwaki enjuba emanyi okugwa kwayo obulire omwezi kuki ku biro kati wana abantu batunuulira jjukira Bayibuli egamba Mubuulizi 3:11 nti ebintu byonna bitukolebwa mu biro bya Katonda in time and season 3 olusooka koma ku lw'11 kati wano we tuli kati omuntu teyandinafuidde nnyo okutunula ki mwezi wano ndowooza nsembyeyo kaliwa kemba nsembyayo nsembyeyo kaliwa kati soda kaolaba kati wano nomala kati nomala ozaalira wano nomala ozaalira mu mwezi guno omwana wabaako amafuta g'okusinza n'okutendereza bonna abazaalibwa mu guno omwezi baba ba good worshippers and praisers ogwa mu Nisaani tuli eno waffe mu gw'abazungu nze ndi wa 23rd ki March n'okimanyi anti March okimanyi nti ogwa mu guno omwezi soda March ogwa mu guno era nze bendaba okusinzaako okwo era saalidde keeki y'ekisipo njibanje bawulidde Mukisa ne ttiimu yo Eroni nze bwe ndya ku keeki Mukisa ati ne Mukisa naye yayize kati okusosola amanyi ebyana n'ebyana oba Dani ono kasukidde amukwatemu Dani abagagga weefuga abagagga 23 soda ki March nali ntuuka ku Sengendo Nabulamu mu disitulikiti y'Abeesiimu emanyikiddwa ng'ey'Ebuyikwe ku kyala Amatendo Namengo njagala kulaga 23 kansembyo it was 23rd March 23 omwaka gwo tetugwogera omwaka gwo guleke abantu baagala nnyo okubalirira baga kati kakuze lwa butono kitegeeza ffe ne waffe wazaalibwa nga 5 ogw'okumeka Nisaani gw'oli nga wa 5 nazaala mu lubereberye ate namba 5 etegeeza ki Grace wandabanga obulamu waliwo ebintu by'oyiseemu olaba kisa ate kati banainawo naawe kenyini osobola okwekyekinga musumba abadde namba esimu 0756 12 so mukama abanjagalire mwogerezeganye kalenda agikuwe weebale otegeere nti nze ndi wa wano Nisaani mukama